mbadde ngamba wano yakugamba yakusaba omutwale ebweru akole, yakusaba omufunire connection, yakusaba ng'ayagala okugenda okukola, wamugamba otya? Tewamugamba nti nkufunire omulimu ogw'okwetunda. Gwe mwennyini wagamba Pretty nti nkugobereko Jeno mu America otandika okwetunda. Olowooza tetubimanyi bwe tusirika? Ate mulowooza mama wa Pretty Nicole tatabukidde Akram wa Dr. Kuluthum? Hey, ono ne bamutabukidde. Mama wa Pretty Nicole avudde mu mbeera kyatayogedde nga tekiriyo. Agambye nti nno omusajja gwe bayita Akram muzibu nnyo, mbu yayagala otuwala muwala we ebweru w'eggwanga nti abeere nga yeetunda. Bw'ate bw'avuddeyo n'abeera nga ategeeza. Agambye nti neera ssaawa yonna agenda kubeera nga ayabya Akram kubanga byonna byakola, twogera n'okuba wa Dr. Kuluthum nti byonna byakola abimanyidde ddala bulungi, naye agambye nti tebajja kubeera nga babajooga olw'okuba nti balina ssente, basobola okubeera nti nate basasula abasirikale, tebajja kubeera nga ate munnange babajooga. Mama wa Pretty Nicole wavuddeyo n'abeera nga atabuka. Oyinza okugamba nti aba Newspark Channel omugambo tuli mu kugusala busazi. Katubeere nga tukuwa mama wa Pretty Nicole ensonga zinabeere nga ate azeeyogere. Omwe tugenda kusirika nga mutunyigiriza ebbanga eriwera. Omwana waba yavaayo ewammwe n'agamba nti kaakomewo ogw'omusango. Bw'aba yabavaako n'agamba kadde yeekolera ebibyo ogw'omusango. Mbadde ngamba wano yakugamba yakusaba omutwale ebweru akole, yakusaba omufunire connection, yakusaba ng'ayagala okugenda okukola, wamugamba otya? Tewamugamba nti nkufunire omulimu ogw'okwetunda. Gwe mwennyini wagamba Pretty nti nkugobereko Jeno mu America otandika okwetunda. Olowooza tetubimanyi bwe tusirika? Byonna by'oyogera mbimanyi. Olulala wali omugamba nti jangu obeere ng'okola ne Dr. Sefuko mbunawo ofune zi likes ng'eza Dushi. Kati Dushi tomulaba, kkiriza Dr. Sefuko amagezi gonna gozoowa Nicole magezi mafu musajja gwe. Naye byonna mbadde nga mbiwulira n'ensirika naye ompita mu ssiri. Byonna obimanyi n'engeri gye weekazaamu nze nkumanyi bulungi nnyo. Limbalimba abo abatakumanyi, buzaabuza abo abatakumanyi. Maama bwe muba mwayamba ne mutwala Nicole ku ssomero temugamba mugenda kutupamira bupamizi, mugenda kutunyera bunyezi. Newspark Channel kwoli subscribinga, likinga, ate lekawo bakabwawo mu comment section. Munnange obusungu mama Pretty Nicole abujje ku nsonga y'okuba nti olunaku olw'eggulo omwana we bamwetonzezza era bamutute ku poliisi nga bagenda nakuba nti no bamuggalira, era munnange gye byawunzikidde ng'onaawandiise ebbaluwa ey'okwetonda era nga bamugamba nti taddangamu okuyisa erinnya lya Dr. Kuluthum mu kamwa oba si kyo ajja kubeera nga ate asibibwa. Tukyalinda mama Pretty Nicole ye agambye nti ssaawa yonna agenda kubeera nga ate ayabya Akram. Newspark Channel kwoli subscribinga, likinga, ate lekawo bakabwawo mu comment section. Mu mawulire amalala ge tulina olunaku olwaleero munnange Blandi Mulekwa ajja Kampala era munnange mumulabiranga ddala ne posta zaalumye dda ensonga ddate bwezityo bwe ziri. Blandi Mulekwa twogera ku Tamale Mirundi Junior akalulu mukamuweeranga ddala abalonzi b'omu Kampala munnange mumulonde okitegeera nno mukwano ensonga nate bwezityo bwe ziri. Posta zo yazikubisizza dda onobiwulira 226 teri kusaaga agambye nti no ajja era nga mumulabiranga ddala. Ebya Maulana tebinaggwa, jjukira nti Maulana munnange yasibibwako lwa nsonga z'okuba nti nate talabirira abaana ate nga talabirira na mukazi. Kaakati n'omukazi akomyewo mu mawulire. Kasozi nsaba kwogerako ku bino ebintu byongeranga mama w'abaana ababo abagwe taata waabwe. Ebintu ebimu tubikola Kasozi naye ne twerabira nti future. Kasozi baakusiba ate nga tosakikkiriza gwe wandeetera okusiba nakwegayirira mpaka plastic ompe ssente n'ogaana n'otandika okuntiisaiza ntandika okwogera ebintu
naye engeri gye baakutwalamu mu kkomera nine kati essaawa eno kinnuma olw'abaana bange bagenda okukeera ku makya bakule balabe intaneti tevaawo balabe nti kitaabwe baamusiba nga mama waabwe yamubasibya kasozi ebintu ebimu tubikola ebintu ebimu tubireka olw'abaana nze essaawa eno singa siri wano naye am always here ku lw'abaana bange nze mbeera wano ewaka mbeera wano nesitakera ku makya neŋŋamba nti kandeeta omusajja mu baana bange ku lw'abaana bange imagi y'abaana bange naye wokeera ku makya kasozi ne weeyambula ng'olina abaana omwana atali omu atali babiri olina abakazi balina zi families olaba nze navaayo ewuwo naye buli omu ampeereza ebifaananyi gyewawutadde byoteekayo bineno gyewatekera ku intaneti n'ogamba nti ndoga buli wayogera ebintu newulaga nti nooli mu ssabo bakampeereza ne bagamba labe yagamba nti ologa ate mubuyita nasiseeka ebintu ebimu tubikola ne twerabira nti nno bisigalawo kasozi ebintu byokola bikolera ku intaneti tevaawo abaana bo bagenda kukula bonna n'abatali bana abanga abasatu olina abaana bangi ensonga bwezityo bwe ziri nsaba weeyanja olunaku mwanye nazo wendiga nsanyusa okubalabako mwenna salaamu aleikum abasiraamu abalala katonda wa buyinza mukama yeebazibwe kakati bantana lujja Shibira mbadde saagala kudda mu kamera mbadde saagala era bulijjo nzeewala koze era bulijjo bambuuza kati kuki sente wazibiki ebyo byonna siddangako mu kamera this time kize on Sunday on Saturday evening nali ndi wano mama nge yasooka nampeereza ebyo ebifaananyi bya Kasozi bye yateekayo nga ali mu sikaati nga oba baali bashooting ne babimpeereza nafuna abantu nga 6 bampeereza ebintu ebyo nga buli omu akola ki ambuuza kuliko ne sister we Sumaiya kaakati ne twogera ne tugamba naye Kasozi kiki ne bagamba naye tumugambeko ne muweereza audio nze mwennyini audio kiyeno audio eyo yennyini kati soko ginnyonnyole audio ene gyetya kubanza wabinsindikidde kiro audio ejja nti Kasozi we namala okulaba videos ezo video nga ziri zite ng'ali bwereere ng'alaga alinga mukazi alaga yeekoze omuntuntu byonna yeekoze obusolosolo kufaanana webali nenkeera ku makya ne muweereza olwazi okukabwe nti nga nsanzeko mu message zingi ezoogera ku ebyo ebifaananyi ne muweereza audio eyo nga bweri teriimu laavu teriimu buyambi teriimu kujja wange teriimu kintu na kimu nengimuweereza omwami oyo nga muwabulamu nti ebintu ebimu tubikola ne intaneti tevaawo era ne mugamba n'ekyanga okumusibisa kyajja bwe kityo kulw'ensonga yali aganye okumpa ki ssente z'abaana nekibeera bwe kityo kati after naddamu nga nvuma era nazikuweereza naddamu audio endala nga nvuma yanvumye n'avuma Shalwa yatuvumyawo n'atuvumira nno ddala mu mawulire amalala senga Asidi avuddeyo munnange n'abaako byayogera ku lubuto olwa Shiba kw'ossa n'omwami ateeberezebwa okuba nti naate ye nannyini lubuto luno ono n'agamba nti promota wa UK ye bakyamulemeddeko nno promota wa UK munnange ateeberezebwa okuba nti ye nannyini lubuto. Now Jaffa mwami mufumbo era nga alina omukyala omulungi amatana y'abasajja omusajja omulungi and they do have a young family olw'obwana bwabwe babusatu obulungi ennyo. By the way, I posted over the weekend and I said mbuno balongo ababaana si balongo just Jaffa azina nnyo munnange olwatuuka Jaffa ng'atandika okuzina Shiba nga beewuumirwa Shiba ng'asalawo mbuno Jaffa yalina okubeera taata w'omwana gw'ayagala okuzaala Jaffa nga abeera mwogwo mukwano gw'enkukutu ne Shiba nga promota we
wabeera e UK nga mbukingira ebivulu nga promoter we wabeera e UK omukwano negulanda mu mawulire amalala Ramiti munnange avuddeyo nalyoka alangiriranga ssaawa yonna wagenda okubeera nga akola omukolo ogw'embaga naye naalabudde nalyoka agamba nti abo abanaaba tebayambadde white temutawaana okujja ku mukolo simanya n'emmotoka ayina emmotoka awo zagambye oba benzi nti munnange abatalina mmotoka n'abatayambadde ngoye za white dressing code egenda kubeera ya white temutawaana okuba nti nate mujja ku mukolo gwe katubeere nga tukuwa ate Ramiti ensonga zinabeere nga azeeyogerera egenda kubaako benzi zokka okay oba tolina benzi tojja wanjisebo yes ekyokwetu genda twambadde white mukyalo wange ayagala nnyo ebintu bya white so yaŋŋambye omanyi yaŋŋamba nti kati tugende mu wedding white wedding naffe bannamawulire tulina bba mu white era njawe bwate mulina white nja bagulira bwete etambudde obadde mulabi mulungi webale kwekumira ku Newspark channel subscribinga likinga atereka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba